Okusagwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu so kunywezebwe obulamu bwammwe kunywezebwe mu mirimu gyammwe nga bw'okeera n'okwata ekidduka kyo bw'okeera n'ogenda ku mulimu gwo ng'omukisa gwa Katonda gukulemberamu gukuvaako emabega omukisa ogwo nga gukukuuma nga gukusitula ng'obala ebibala ng'ebibala ebyo birabikira mu ggwe era naye wonna Katonda badde emikono gyo omukisa ogwo gubeere ku mmwe mwenna abazze wano ne muwaayo omuwendo ne mujja era omukisa ogwo gubafuule Katonda kyayagala muleme kubeera abalemererwa naye mubeere abanaagenda mu maaso bulijjo nga muva mu maanyi nga mweyongera mu maanyi nzikiriza kati nzikiriza Kristo obubeere obulokozi Katonda omuyinza w'ebintu ombeere erinnya lyange libeeremu abo abagira obulamu kubanga nzikiriza amazima ekkubo Boda Union Uganda tutegeragana eri fregezi zimulaba ffenna kati mukola ki mutwegattira era kyekimu okulaba nga omukolo guno gubadde wano kyekitukunze mbadde nakyo nga ntambula nakyo balijagala Chairman Bigga aliwa Chairman Bigga wa Parishena abadde tambula nnyo ne Reverend simanyi ku lwaki oli ludda wajangu wano obadde otambula nnyo ne Reverend ate oli kano lulwe baakuza eyatutemba etaffe okutuuka wano Chairman simulaba wano okay kati katugende maaso njagala kwebaza abakulembeze bonna ababodaboda abavuzi ba bodaboda mwenna buli omu mu kiti kye waali nsiimye nnyo kati ngaffe ba bodaboda kituwadde kyakuyiga kinene nnyo baitha tuba tetufuna biseera byakusaba ngaffe bamu naye ate nga nze ayogera nga nze badde sirokokanga nempa omutima gwange Mukama naye olwaleero kinkutteko kubanga Musumba alina ekigaa kyageze naga ati no buli boosimba Mukama emirimu ge gikwangula era nange ndokusa olwaleero nenzikiriza Mukama era nkimanyi kati okuva n'olwaleero ngenda kukyukakyuka baitha ababoda batumita bampisa mbiri batumanyi tetumanyi Katonda naye bwe tujja wa Katonda tuyita bannaffe bonna abadde abakola emirimu emibi ng'ebyokunyaga obusawo ku baana abawala okubakwata ebyo batubiweddewo kuba tuba tuzzeewo eri Katonda era tutuyambye nnyo gavumenti eno Church of Uganda kyekoze gavumenti ekyongeremu maanyi ogera nti kino kya muwendo ate kisinga ne billion kubanga babodaboda emiseera egisenga tetufuna budde busaba eva tuba mu kunoonya 10 tetufuna budde bugendako ku kanisa naye olwaleero Katonda atukoledde ekintu ekisingayo ekyomuwendo okujja mu kanisa ne tusabirwa awo we neebaliza Chairman Kawawa ng'angamba yeyongere mu maaso afuge kati tewakyali amuwakanya kubanga afugira mu Katonda kati musomo gw'olwaleero kyensinza okusanyuka nnyo okutugattira awamu netujja netusaba wadde tuli abasiraamu ne tubeeramu Katuuki ne babaamu Abasavensi ne babaamu n'Abakristaayo era ekinsanyusiza nnyo ate n'okutugatta ffenna
omulimu gwa booda guno nga taata Ssaabadinkoni yagutandikako dda. Basebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti nze ngenda okutuuka ew'omulabirizi okumutegeeza kikye nalina ku booda ogwa Kotottu era bammanyi ng'omusumba waabwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Taata njagala okutegeeza nti obuweereza nnyo okukulaba wano ng'ozze okubasabira omukisa n'okubazaamu amaanyi. Njagala okwongera okunyweza ebigambo bya mukadde wange oba mukama wange mission bantu batono abalina omukisa omulabirizi yennyini nga yabagatta. Nolwekyo obeera ng'oli ng'omuvuzi wa booda. Ate mu kiseera ekyo kumpi embaga ebanga yabwerere reception ebeerawo keeke ebeera mbaza. Nolwekyo omwaka guno guleme kugwako ng'okyali mu kawundo kakubye eddirisa. Bwe tunaaba tumaliriza njagala ojje weewandiise Septemba omulabirizi akugatta. Teyekuba kakalifuuwa. Otegera kye ngamba? Tandika okweyagala. Yambala essaati y'okole ki? Onyume. Yambala empale. Otule ku pikiyo ng'atudde mu ofiisi yo. Kubanga yegwe CEO wo. Mukama yeebazibwe. Kubanga yegwe ki? CEO wo gwosayininga kyekezo gwomanya mvuga ngendo ki gwomanya mutwale oba muleke n'olwekyo mulekeraawo okwenyooma mwagale kye muli. Ekimu ku bibamalawo ebibajje ku Katonda butamatira. Butakola ki? Butamatira. Muli owuliranga n'akanaana akali wali kako. Owuliranga n'olukumi oluddako nalwo lulwo. Owuliranga n'akakadde akali wali nako kako. Kwega buli ekijja kikola ki? Ensonga lwaki okola nnyo n'okola emisana obanga atera okunyukana naye kanyongeremu essaawa 2 ebbiri ne zigwakolanga naye kansikemu endala emu bugenda okukyanga era okyasika ogenda okulaba ng'obulamu bwo tokola ki? Tobulina. Kati tubina kye tuwogedde nti wano omulabirizi waffe ogw'ennamirembe mu mwezi ogwo gwa Septemba tugenda kubeera n'embaga zaffe ez'awamu nga zikulembera oba nga abagole abo bagattibwa mukadde waffe omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe the Right Reverend Moses Banja. Enteekateeka eno ey'embaga ez'awamu tugiguddewo n'eri abavuzi ba booda abazze wano olunaku lw'olwaleero kubanga kumpi ebisale byonna biba bisasuddwa. Keeke reception eba ya bwerere bojje ekitongole kya Mothers Union kisobola okuwa maama olugoye olw'okwambala essuuti omusajja basobola okumwambaza n'olwekyo osobola olaba nga tewali kiremesa muvuzi wa booda kugenda kugattibwa era nze neewaddeyo kubanga ebisale biyinza okuba kyetaagisa kitono nnyo mitwalo nga 2 okwewandiisa nze neewaddeyo n'ensuubiza nti abavuzi ba booda 5
kapo ttaani zinasooka okujja wano mu St. Yusuf okwerangirira nti ntwagala kuyingira mu bufumbo obutukuvu emitwalo egyabiri ke kakadde kamu ŋŋenda kukasasula ng'omusumba w'obusumba w'Ebbuye Kigoowa okuzzaamu abavuzi ba booda essuubi nti ba mugaso mu ggwanga lyaffe nino erya Uganda. Obutuufu okumanya z'envuga bwezi n'okugoberera envuga kabweri tutunde katulibalamu kubanga sente zikolebwa baki singa obulamu okuwawo ekyamazima ky'obukozesa kyekiriddeweere tubasasira kubanga abamu obulamu bukoze eki bannaffe bangi ababodaboda batuleseeko mu bintu ebyo mutambula mulina okweraliikira kungi abantu abamu bakwebalaga bwetageti mulina baffe mulina fyuca mulina obulamu mulina emyaka mingi mulina okukola ebintu bingi nnyo gabe temulinde naye tetagesa kyakatonda tubeere nga tutambula ng'abalina amagezi. Mulimu guno mukulu nnyo kubanga gukwata ku bulamu era nga buli omu nga Katonda bw'amuyita okukola ebintu ebyenjawulo. Bannaffe bano abavuzi ba bodaboda bw'atyo yabakwasa obuweereza buno mulimu ogw'amaanyi era nga baguvuga nga batuyamba tujja mu bifo ebimu tutwala mu birala era nga bakola omulimu guno mu kwewaayo kwonna ate mu kusobozesa abantu n'emirimu gyonna okutambula kubanga tuli mu Uganda nga tulina ebifo bingi ebijjudde traffic jam. Oba oliawo emirimu tegyanditambudde singa bannaffe bano tebaliiwo naye batukoledde bulungi kubanga batuvuga ne batutwala era ne batutuusa. Nsonga gye twogeddeko wano ti omulimu guno gwetaagamu ekirungo kwongera okutegeerera ddala Katonda n'amaanyi ge bwe gali